Kale katutandikeyo olunaku olwaleero era nkwagaliza munnange okuwuliriza okulungi program eno eya Lwakinze. Kirowoozebwa okubeera nga kitange yali mutunzi wa ngatto era nga atungira ku nkingizi za katale k'Owino okwo atamanyiddwa kaakano wa gyali olw'embeera ezaatuukawo. Lwakinze ewumiza emitima gy'abantu n'okubazaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo ab'ekisa. Weebale kulondawo kituufu, genda mu maaso ng'owuliriza program Lwakinze. Maama wange anzaala yali atambuza mmere obanga ayambako mu katale omwo ak'Owino ng'alina omukyala Hajat we yali akola naye. Agamba nti taata yali mutunzi wa ngatto era nga naye ali ku nkingizi z'enguudo ezo z'e Kampala naddala okuliraana Owino. Maama bwe yanzaala nandekera omukyalo oyo ayitibwa amannya ago naye nga bamukazaako lya Hajati. Kirowoozebwa okubanga maama anzaala yafuna omusajja eyamupaaza okumujja mu katale kano n'amutwala era agaawulikikako mu biseera ebyo nga omwami ono yali ayitibwa Siraaje era nga yali muvuzi wa takisi. Alabika okubanga yatwala maama naye ate okunoonyereza bwe baagezaako kumutuukirira n'abyegaana ng'agamba nti abeerayoko naye ate naye ne bamumutwalako maama nga bagenda bamutambuza bwe batyo. Kati tamanyiwa gyeyalaga era tamanyiwa gyali. Mwami Siraaje bw'atyo bwe yannyonnyola okusinziira ku byaŋŋambibwa. Agamba ebyo bye byogerwa ku maama wange era bye mmanyiiko. Yali ayitibwa mmere n'abakooza nga nzaalwa yeeri Masaka mu kifo ekitamanyiddwa. Ebyo Hajati ono bye byamugambibwako naye teyategera bisingako kubanga yajja nga asaba mulimu era n'amukozesa okumala akabanga naye bwe yafuna olubuto n'azaala n'abeerako awo. Oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri gye ndalina n'atwalibwa. Yali aluuzibwa okubeera mwami Siraaje newankubadde yabyegaana nti we yabeerayo katono ate naye ne bamutwala. Kaakati omukyalo ono Hajati ye yankuza era ebbanga lyonna gwe mbadde ntwalanga maama era nalinga muyita maama. Newankubadde nga yali ayitibwa Hajati era nga tumuyita Hajati naye nga nze mutwalanga maama wange kubanga era ye yaliwo ate era nga gwe mmanyi. Yansomesaako katono nnyo n'anteeka mu katale okumuyambako ku mirimu nga maama gye yakolanga. Olwekyo saafuna mukisa gubeerako mu ssomero kiseera kimala olw'emirimu emingi egyali gikolebwa mu katale awo. Nakakolamu nga nkyali mwana era n'envubuka nga ndi mu katale awo nkola nga nyambako emirimu egy'obuweereza ku mmere. Kulibwanga nali mbitegeera bulungi ddala.
ekimu ku byannumanga kwe kubanga nali seffiibwako nnyo ng'abaana be baazaalira ddala newankubadde nga nange nali mutwalanga maama kubanga ye yaliwo naye nali seffiibwako nnyo. Ekimu ne we yateeka abasulamu we basula. Ekyali ekibi ennyo kwe kungatta n'abavubuka bano abaazimbanga ettenti n'okusitula n'okuyambako n'atafunamu kenyera yonna kubeera nga nsuza n'abalenzi abo ate ng'abalenzi abo newankubadde gyali baali balaga empisa naye tebaali na mpisa era nga banywa n'ebintuntu. Era olumu bantabukira ebyatandika ng'ebyokusaaga kyali kitutte ebbanga nga balabikanga abaagala okuneegezaamu naye ng'ate batya nti nnyinza okubaloopa. Naye ku luno baatabukira ddala abavubuka bano ne bankwata musito ogw'omwo ne bankwata bombi ne bankwata. Kyampisa bubi nnyo era bampisa bubi nnyo kubanga banyega nnyo mu mbeera ey'okulabikanga abaali bankwata ekifuba. Kaakati nagezaako okumugamba Ajati bwe nayogerako ne maama ono yambuuza nti oli mwana muto gwe bakwata lwaki tewakuba enduulu ani yawulira kwegamba ebibuuzo bye yabuuza n'engeri gye yanziramu byonna byali biraga obutafaayo era obutalumulwa ekyo ekyabaddewo banga lyonna limumaze nabo nga zikiwulirangako kwegamba era nabikomyawo naye omu yamugoba gwe yari amanye nti ateekwa kuba yavuddeko ekyo ate n'embisa ezitali nnungi yamugoba. Kaakati ono yasigalawo ono yatandikanga okukikola ng'akikozesa ffujjo ng'akikozesa maanyi ng'amaze n'okunywa enjaga era ng'agamba nti naye mulopi bamugobe. Olw'engeri gye yali ampisaamu etaali nnungi twatuuka ku kukkaanya n'enteesa naye nga njagala waakiri bibeere bya bulungi aleme kungwira mu mbeera eyo kunkwata kunyigiriza nakumpisa bubi. N'enteesa embeera eyo ebeerewo kale ebeere nga eri bwetyo era yalinga nkozesa bw'atyo mwamala okunywa enjagala nakinaki nembeera kubanga saalina mbuddukiro saalina gwenyeeza kugamba gwe nagamba teyafaayo kati nga sina we muloopa naye ekiseera kyatuuka nempuliranga kati nkuze naye siraba future yonna siraba biseera byange by'omaaso sibirabawo wano nga ntandise n'okulaba nga waliwo okulemererwa kwe ntandise okulaba tewali anfaako siraba nnyo future yange wano n'engeri gyempisibwamu mukyala yali mukambwe weewaawo nze namwegenderezanga naye ng'era mulaba mukambwe buli kimu ne bakubuuza kino ne waba era nga bamutya waliwo n'engeri ze endala zisaagadde nnyo kwogera kubanga ate sizezindeese naye nga yali bw'atyo yali awo nga si ye mulungi ennyo
naye nga wakugumiikiriza naye ng'ate obubi bwe bamunda be babumanya ab'ebweru nga ate mulungi nnyo kuba kasitoma be n'abalala nga tusobola kubagamba ne bakkiriza ate munanga abantu bwe batyo gye bali ng'abagaanirwa era bw'obaako ky'oyogera bayinza n'okugamba nti guyina obuzibu kusinziira ku ngerize njogera ye lwekaka kati ekyo ngenda okukyogera teyanzikiriza na kumalayo bannange. Songa nali mwadde myezi 2 nga wendi nga bwe tunoonya nadda mu kifo kyange oluvannyuma lw'emyezi 2 ate nange mbeeko byenkola bannange omukyala yatabuka yagaana okuntegeera yayomba yanvuma yanangira bingi nnyo ate nga bwayogera waggulu bwawogana buli omu n'ategeera bannange yampisa bubi. Era yagenda ategeeza buli muntu nga bwe mubbi nnyo bwe ndi omubi ennyo era tewali kintu kyonna kye yagamba nti oba kino nakimutwalako oba ssente zino yazibalansi nga tezitawera. Yafuba okulaba ng'anoonya era ng'amanya wa wendi kiki enkola era yategeerawo emyezi gye nali nsasudde gyali 3 kaakati n'alyoka akolagana n'oyo eyampangisaawo we ndali nkolera nga tayagala nkoleraawo era omukyala yasooka n'abeera mukwano gwe kubanga yabiŋŋamba nange ne mbaako bye muyitiramu naye ate oluvannyuma naye era yamala nanneefuulira ng'ate akwataganye n'oli ndowooza yamuteekamu ssente nnyingi. Naye ebbanga lye namala nga nkyaliko awo okumala emyezi gyange ntandise okukola nga nkolaga abantu ne batandika okugenda nga bamanyi naliira nga balya era olumu nga oluvaayo lumu neekusala ate olumu nebanga nali nebitambula bulungi bwe nali nfumba bulungi nnyo bwe tugenda ku mikolo nze nali nsinga okubeera ennyo ategeera oluwongo okuluteekateeka obulungi. Kale waliwo n'abalala naye ndali kafulu n'ebirala kati obukugu bwonna bukozesa wano bwentyo nkola munanga abantu ne batandika okugenda nga bamanyiira nga balya kale olumu nga tebivaayo lumu neekusala ate olumu nebitambula bulungi bwentyo ng'ebulayeyo mwezi gumu n'obutawera emyezi gyegweko era nga omukyalo yali agamba nti ng'ebulayeyo mwezi gumu n'obutawera emyezi gyegweko era nga yali agamba nti bwe kigwako songera yo ssente
nenda gwe nali nayogerako naye nga bambanyeganye nangamba ajja kwogera naye kati yali tannaba kunziramu era nali sinaba kunoonya walala wakulaga nga n'essuubi nti ajja kunzitiramu kubanga saalina buzibu bwonna ate n'ensimbi ze nali nze kuŋŋaanyizira nga weeziri zenja okumuwa ez'omwezi nga nkozeekoze nga nnyongeddeko n'okugulayo buntuntu obulalala kwegamba nga kiraga nti nja kukola kyali kiraga nti nja kukola kaakati ng'ebulayo ogwo omwezi n'obutawera kiro bwe bannyengerera ne basooka bansaba ssente zonna nga omwo bwensula mu kayumba ako bwensula abavubuka baali babiri abannyengerera ngalamire bwe naye nga ntudde eyo mu kayumba ako agamba nti bwe bannyengerera ne basooka bansaba ssente zonna era zonna nga bwe nazirina esente ne nzibawa kaakati ne batandika n'okubaako ebintu bino bye nali enguze ebirala nga babipakira mu nsawo era nga sinyega byonna bino mafuuko biki byonna bina nga babipakira nga oli antuddeku yali antuddeku nali ngalamire bwe naye nga antuddeku naye nga bapakira naye ngamba batwale byonna bandekera obulamu naye bwe bambaliriza okupakira ebintu ne bankwata bombi ne bankwata mu bigambo byabwe baali bapakira nga omu kyava agamba nti ekyakujjawa ajati ki kaakati ne mmanya nti yandiba nga yasindika abantu bano banditutte bibatutte byonna naye ekyokunkwata kyampisa bubi ate bampisa bubi nnyo kubanga buli kimu bakikozesa fujjo nga tebalina kusaasira kwonna ndowooza baali bagenda nakunzita naye balina kye beekanga kubanga omu yafuluma bw'ati n'abeerayo ebweru era bwe yafuluma n'ono n'afuluma naye nga bamaze okumpisa obubi ne bagenda. Bwe nategeera nti kino Ajati yakikoze nabulira bubi nnyo kubanga teyandibadde mukyalo ono. Nakola n'amaanyi gange gonna era njagala kugamba nti waliwo bingi nnyo Ajati ono bye yatuukako nga mulimu amaanyi gange. Emirundi mingi gye twagendanga mu kufumba naye nga nze ngenda nze kwakulembeza n'olumu yabeeranga mulwadde naye nga nze gwe yeesiga. Njagala kugamba nti n'okutuuka ku we yatuuka ninamu kye nakola ninako we namutuusa. Njagala kukyogera nga nkikakasa teyandibadde ye n'akola kino. Amaziga gange gaali awo. Obulamu bwange bwonna obw'obuto mbadde naye nga nkozesa ate nga tansasula yatandika kumpa ku busente ate nga busente nga si zaawa abalala kubanga nze ndi ng'omwana kaali kafa nsonyi kumpaayo kusobola okubaako bwengula era obwe nakuŋŋaanyanga. Teyandikoze ekyo. Mukoledde okumala ebbanga ddene nga nkolera naye
naye bw'ati bwansasudde bw'ati amaziga gange gaali awo kusinga gaali awo Hajjati lwaki ansasudde bw'ati byonna byenkoze lwaki ansasudde bw'ati lwaki muliraanwa wange eyawulira ku nsasagge ekiro yakeera okujja wendali era n'obudde bwali kubanga bajasawa nga 10 era saddawo kwebaka natula butuuzawo ku buliri nga nkaaba maziga paka obudde bwe bwakya. Muliraanwa wange agamba nti Ndona Brenda yabadde antawaanya, Brenda ono yantawaanya anzija ku mulamwa mwana ono. Muliraanwa wange yajja yakeera era yansanga ndi ku buliri ambuuza ekyabaddewo naye bye yasanga n'engeri zonna ezaali awo zaali zimunyonnyola bunyonnyozi byonna ebyali bigenze mu maaso nga tekineetaagisa na kumunnyonnyola. Mu bigambo bye yayogera agamba nti yawulira buli kimu yali akiwulira naye mbunaatya okufuluma era yawulira n'erinnya erya Hajjati naye yaliwulira nga boogera yali awulira nti naye n'atya okufuluma n'atya okuvaayo. Kati n'abo be bantu baffe, abantu beefaako bokka, beetaasa bokka, tebakyafaayo ku balala. Oli awulira nga waliwo ekigudde wa muliraanwa we neyeebaka kwegamba embeera n'etambula, buli kimu ne kitambula, ne balinda budde kukya. Edda si byali bwe bityo. Abantu bedda beekolangamu omulimu naye ne mu byalo eyo bakyakirina mu byalo eyo. Akuba enduuno oli n'akuba enduuno n'avaayo n'ekisolo n'avaayo n'ejjambiyo n'avaayo n'omuggo era owulira olumu nga basingizza ababbi ne babakwata. Naye mu bibuga eno munnange nedda osobola okufiira mu nnyumba wekka nga babadde bawulira twogere ki bye mutalabadde mu kibuga wano ebibadde bitambula ng'olaba omuntu ne bamusikako akasawo misana ne bamukuba naye ng'abantu bamuyitako buyisi balaba n'ababbi babalaba nga bano ababodaboda si be basinga abantu abali awo bungi nabano abasambatteke si be basinga naye nolaba olina naye ng'abantu batunula balaba buli ekigenda mu maaso bakiraba. Simanyi mutima ogwo gye gwava naye gutukoze bubi nnyo nnyini ddala. Nsaba we mukwano gwange awulira, ndowooza guleme kubeera bw'otyo. Faayo ku muliraanwa we, faayo ku mukwano gwo, faayo ku muntu gw'omanyi oba tomumanyi naye bw'olabanga kitaasa bulamu bwe, faayo mulwanirire. Kikyo Mukama waffe kye yatukolera, faayo mulwanirire. Agamba bw'ati, yakubira LC newankubadde nga nali sindaba kukisemba kukyagala. LC yamali najja era n'amanya buli kimu nga bwe kyabadde
naye baali baagala kukuubira poliisi ejje babeeko ne bibanoonyereza, ne mbagamba nti nedda mukireke. Oyo gwayogerako erinnya lyeyawuddira Ajati maama wange. Ne beecwacwana, maama we ayinza okukola bw'ati, ayinza okusindikira egamba ate bo ne banyiigiraawo. Era mu kutabuka okwo baali beetegefu okulaba nga balaga okulumirirwa, okulaba nga bayingira mu nsonga, naye nabagaana ng'oggyeeko okuswazibwa. Nali nkitwala nti oli maama wange, bino singa biba bamukutte bakoze batya n'ebinaddirira byonna, ndabanga byonna sijja kuba na mirembe. Naye nabagamba nti bw'abanga bwasazeewo bw'atyo bwansasudde, mumuleke. Katonda ajja kumusasula, mumuleke. Ebyange ngenda kubikwasa Mukama, kubanga amanyi gye nvudde wange, amanyi nti sirina bantu bonna. Kaakati bw'abanga yakoze bw'atyo, nga nze nakola bulungi gy'ali, nenkola buli kimu, naye nga wansasudde bw'atyo, ebyange kambirekere Mukama. Mukama yanaamusasula bw'anaaba ng'ayagadde. Era ne bagamba nsaba mubireke, nsigaza obulumi n'embeera mwe nnali eyandowoozesa ebingi olw'ebyantuuseeko.
Okimanyi program lwakirize ntuufu wako Maganjo Grain Millers Limited abakukolera engano yaffe eyajjiko wamu ne Maryland High School Entebbe ly'essomero eriyogerera lyokka mu byenjigiriza n'ebirala byonna omuzadde bye yeetaaga mu mwana wamu ne Big Castle Japan Company Limited yesamaduuka w'emmotoka n'ebyuma bya spare Munnayuganda gy'osobola okugula ne babikutuusiza kuno basangibwa Japan. Buli kintu kyonna kyokola kirowoozeeko mukwano nga tonnaba kukikola lowooza ebiriva mu mucyo. Kyonna ky'oyagala okukola kyonna ky'oyagala okutuukako kirowoozeeko n'amagezi agava eri Katonda. Omukogo Simon Senkaya agamba Katonda bwe yatonda ebintu buli kimu yakiwa obusobozi bwakyo. Olaba naffe abantu ku nsi bwe tutonda ebintu buli kimu tukiwa obusobozi bwakyo. Tukola emmotoka ne tugiwa obusobozi nti nejja kudduka okusinga eno ate era ne kiba. Buno obuzindaalo baabukola ne babuwa obusobozi okukwata amaloboozi gano gafulume. Zino kamera zaakolebwa okukwata ebifaananyi bino bifulume. N'omuntu bw'atyo buli muntu alina obusobozi. Kyova olaba bw'osala epaapaali kyangu nnyo okubala obusigo obuli mu paapaali naye tosobola kubala mapaapaali geekwese mu kasigo kamu. Naye lwaki obusobozi obumu bufa mu bantu? Be bantu okulowooza nti ayagala kubeera oli kyali ne yeerabira ye kyali. Kino njagala kuddamu abasinga obungi ng'oli akukubira essimu oba akusinkana n'akugamba nti nkoze ntya okubeera gwe. Tobanga nze osobola okunsinga olw'ensonga gwe kyoli si kiri. Amaanyi go kwe kuzuula gwe kikyoli okikozese naawe okikuze kisobole okuvaayo. Teri muntu atalina busobozi mu nsi. Naawe obusobozi bwe otudde nabwo leero. Wabula ng'ensigo y'omuyembe bwetuula n'omuti gw'omuyembe oba bwetuula n'ekibira ky'emiti gy'emiyembe mu nsigo emu, naawe kaakano bw'otudde n'obusobozi bwo. Ekyenjawulo kimu bw'olowooza nti balina we batuuse baazuula obusobozi bwabwe we buli n'amaanyi gaabwe ne bakola ekyo kye balina okukola. Njagala kukubuuza obusobozi bwe buli luddawa? Ekyo ky'okola bwe busobozi bwo, kubanga kye tuyita potential si kyekyo ky'okoze wabula kyekyo ky'osobola okukola ky'otannakola. Kirowoozeeko, kirowoozeeko. Prime Radio is better than all in the world. Hallelujah. I feel I'm touched forever. And when I sit down to listen to this radio, He comes to me, I feel the same as Jesus Christ, my Lord. Ebikolwa ebyekisa bikolerenga obumanyi ne bw'otamanyi olw'okutuukirizanga Matayo 25 olunyiriri lwa 34 okutuuka ku 36. Ekyo kye kigendererwa kya puroguramu lwakirize. Eddakiika 32 ezimaze okuyita ku ssaawa zaffe 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Lwaki nze puroguramu gy'owuliriza mukwano gwange banaffe ab'Amaganjo Grain Millers abatukolera engano yaffe eyajjiko bebateeka ensimbi mu puroguramu eno. Mikwano gyaffe aba Big Castle Japan Limited nabo batuuse emmotoka ne spare waazo bateeka ensimbi mu puroguramu eno. Mikwano gyaffe aba Maryland High School okuva wali Entebbe, Kigongo ne Katabi nabo tutambula nabo.
mikono gyaffe aba North London Luganda Church mbatumiddeko kubanga abo tutambula nabo mu programu eno nga bafaayo bambi okuba kubibayamba abatali bamu. Mikono gyange aba Ratchins Primary Centers namwe njagala kubatumirako mwebalina mmwe okubanga mwekolamu omulimu mu ngeri ez'enjawulo. Agamba omwana omuwala ono nti omukyala ono eyali nanyini nyumba newankubadde yamanya ebyantuukako naye teyalina busaasizi era ennaku ezaali zigaddeyo bwe zaggwako yaŋŋamba nti ennyumba yaŋŋamba dda nti agyetaaga era yangoba. Nafuna eya nyambako okwo nenjira nga mbeerako awo ate nga bwenjiiya okulaba kikyenyeza okuzaako. Nagaana okuddayo ewa Ajati kubanga ndalowooza nti yakola kino ng'ekigendererwa kyayagala nzireyo, naye ndagaana ate ne bwe naalibadde nsobola ekifaananyi kyeyandaga nga ngobera ddala ne bwe ndayagala okwogera naye ku ssimu n'alagira ddala nti takyayagala kundabako naye ebigambo bye yayogera ne bye yanjogerako kwegamba nga nawali sikyajaawo. Kyenava noonya engeri gye nnyinza okwongera okuva mu mbeera enzibu olwokubanga kyokka kye nali mmanyi omulimu gwokka gwe nali mmanyi gwali gwa kufumba era nanoonya akasente kaakati nenfuna mu katawuni we ndali nga nkolera tonnenyera wano nga si woteeri nga bwe ndali nkoze naye bano abatundira ku kkubo kati nenfumbanga nembanga ntwala awo nenfuna awalala we nafuna akayumba kaali bwe katyo naye waliwo bwe twali tukwataganye naye nga tupangisa naye naye n'embeera ze ndazinakumira yali mukyala naye ndazigumira kubanga yannyamba nnyo. Kaakati n'embeera nga nkola bwe ntyo kiro ekizibu kye nalina ekyamaanyi ennyo nga buli lwembeera awo nzekka nga sirina oba oliawo kyenkola nga mbeera mu bulamu obwokwekubagiza bulamu obw'obulumi obwokwekubagiza nga n'ekiro olumu otutumbulira ddala n'ebirowoozo nga biyitirivu ebyesomba okubanga sirina famire ebize bimbaako obutabeera na muntu yenna anfaako bandiko bingi byajjanga ku mutwe gwange era nawalirizanga nkaaba embeera gye nabeerangamu ate ono munnange gwe nali nga nsoma naye yali mutamiivu kwegamba nga ndi awo. Nafunanga abantu abasajja abagezangako okwagala ngera bommanyi baali bangi naye ng'obatunuulira bonna nga walabanga bonna balina ebigendererwa birala. Kaakati n'embeera gye nayisibwamu eri ey'okukwatimbwa nali ntya abasajja era nga sikiwulira era nga sikyagala nafuna okutya okwo kw'okwekanga kati nga bonna mbatunuulira bulala abasajja. Waliwo nali nga nkolera waliwo omwami eyandyangako emmere yajjanga ate olumu ng'ajja mukoleeti mubasembayo ndowooza obanga ava kukola atuulaawo kafoomu
n'omuwa emmere n'alya. Oluusi n'atambula n'agenda, oluusi n'alwalwawo n'abeera awo. Yali mwami wa mirembe, kugamba nga omulabe wa mirembe. Naye namulabanga alabikanga naye alina ebizibu. Oluusi omala okumuwa emmere n'agirya n'abeera awo, n'asigala awo. Oluusi n'akutunuulira kwegamba ng'ali awo. Naye lumu yaŋŋamba ekigambo kye neewuunya kubanga teyali mwogezi. Yaŋŋamba, olaba otya singa tugenze nitubeera ffenna n'otandikanga okufumba emmere eno ng'ogifumbira nze ewange. Nakyewuunya okumuvaamu kubanga teyali mwogezi era bwe yakyogera bw'atyo teyakirwako. Naye ate nenkitunuulira nga ndaba bw'abanga ddala omusajja mukulu, myaka alinga mu 5 oba n'okusoba, neewuwe bw'abanga nzijja mu buntu buno ate nga noonya muntu ayinza okubeera nange. Kaakati nawulira nga nkyagadde era teyasanga nnyo buzibu bwa kwogera bingi, kyeyogera kyamala era netukkaanya era negenda netutandika okubeera naye. Nalabanga Mukama alabikanga anzijukidde nga nzizeemu kubanga kakati nali nsula mu nnyumba nga nnene, nina munnange kati ye mwami wange, yampa emirembe, yalaga nti anjagadde nnyo, yanjagala nnyo, yampa obulamu bwe. Ekyamazima yampa essanyu era nafuna emirembe mangu nnyo, n'okunyirira nenyirira nenzirawo. So nga ate naye yalabanga nange namukola bulungi, ekyamazima naye nanyirira n'abaamulabanga nga balaba nti kakati alina obuwe. Nafuna olubuto. Ekimu ku bintu ebyasinga ennyo okunneewuunyisa. Lwaki binneewuunyisa? Emirundi gye bankwata kale n'egyali egy'obulungi ku be nafuna besajja kwogera. Tewaaliwo yali yakozesa mbeera ya kwegema naye saafuna ku lubuto. Era bwe nabuuzaako omusawo omu yaŋŋamba nti bannyonoona kubanga bantandika ndi muto enza okubutazaala. Bwe nafuna olubuto luno nasanyuka nnyo, nasanyuka nnyo. Era nazaala omwana wange wa buwala ng'alabika bulungi nnyo. Kaakati ne tubeera mu mbeera ennungi ne munnange naye yali musanyufu nnyo. Ekituufu ye yalinayo ku baana ate nga bakulu gye bali naye nga tebali naye. Era binategeerako nga yafiirwa mukyala we n'ataddamu kuwasa. Kaakati nze ndi mu kintu. Nalabanga Mukama annyanukudde. Saamanya bigambo waji yabijja, naye kusinziira ku by'omu maaso alina ebigambo bye yafuna. Era ebigambo bye yafuna nga oli yamuteerako sitole yange ng'amulaga nga bwe ndakwatibwa n'ebirala. Kati olw'okuba saabimugamba n'engeri gye yambuuzangamu olwamaze okubitegeera nze saamanya, natandika kulaba nga munnange embeera ze zigenda zikyuka. Ng'ayongera kusirika n'ebimu bye yali akola obulungi nga takyabikola bulungi amala gakola. Kane tubeera awo mu bulamu obuli awo butategeerekeka nnyo, naye ekyampa essanyu nze ye mwana ono nga mbalako ennaku. Simanyi munnange kimuliko, tirina kyaŋŋamba nti oba kino, naye nfuba okukola kyonna ekisoboka okulaba nga muzza musanyusa, nkola by'ayagala. Njagala tubeere mirembe, njagala tubeere bulungi.
naye nga mulaba olumu n'avaayo olumu n'atavaayo bwatyo ne tubeera bwe tutyo. Ekiro enkuba ng'etonnya lyetonyerera olutata nga kati bw'etonnya. Twalumbibwa ababbi naye bannange twabeekanga batutuuseeko mu kisenge buliri nga batukubye mu ttooki zaako ennyo era tebaatuganya kubaako ngeri yonna. Ye mwami wange baamusika ne bamusula wansi kati ne baba nga bamulinnyeeko. Baamusaba sente zonna ze yali ayina era sente n'aziwa. Yabawa byonna bye baali beetaaga. Ekirala ekibenyo kye baakola, abasajja bano bankwata bannange. Bankwatanga n'omwami wange alaba. Era bwe baamaliriza ne bafuluma ne bagenda. Kino ffenna kyatuyitirirako. Omwami yalemera wansi we baali bamulinyiddeko n'ataviirawo ddala. Yaŋŋamba kimu nkubira nayiba essimu, nagenda okukuba essimu ya nayiba nga teriiko. Bannange muyigenda okusuzaako amasimu. Olumu bannammwe bafuna ebizibu kegamba essimu zonna nga teziriiko. Essimu ezimu zibeereko. Yo bakati bandikoze ekyawo. Kakati yavaayo mu kawo n'agenda n'aggalawo enzigi we baayise, naye teyakomawo eno mu kisenge n'asigala mu ddiro ng'atudde. Kakati nange najja mpolampola nga bwenkankana nga sirina maanyi naye ntuula mu ddiro we yali atudde. Kwegamba ffenna nitubeera awo nga tetutegeera kigenda mu maaso. Twateesa obutabaako bantu be tugamba byonna ebibaddewo. Naye embeera eyaddako, obulamu obwaddako era bwatandika obutanyuma nga munnange kwegamba ate akyuse nnyo, yanzira era n'embeera nga kwegamba buli kimu akikyusizza, ndaba bulala. Ebirowoozo ebyali bigenze, nze nga naye ndowooza nti nteredde ate byadda, ate ne binziramu bubi nnyo. Munnange nga simutegeka tayagala tulyogereko kwegamba nga n'ekyasembayo eri obulamu bwange era ekyankakasa nenkakasa nti ensi n'abagirimu nze baali tebanneetaaga mbeeremu, mbeesibako bwesibi mu nsi eno, naye tewali wanjagala. Omwami twateesa n'aŋŋamba nti tugenda kuwa jjajjaawe era nga tuyinza okumalayo nnaku nga 3-4. Nalowooza oba egyo tunaabyogerako. Era wano yali ayogera bulungi. Ewa jjajjaawe nali simanyiiyo. Ndowooza nti oba n'omwana ono ayagala kumutuuma linnya ki ekimutwazisaayo. Munnange nga tutuuka nga tusimbula nga tugenda. Bwe twatuuka eyo amaze okugamba jjajja n'alaga nti alina byateekeddwa okukola, agenda kukoma bukumi, ye n'addayo n'atulekayo. Kaakati nnaku 2 nga essimu teriiko, takuba ssimu tewali, nenfunamu okutya.
wiiki bwe yayitawo nga n'abawaka wano balabikanga batandise okutwetamwa kwegamba nga tebitegeerwa bulungi olisi muteriiko tewali kaakati waliwo omubaka eyajja ng'atumiddwa butereevu eri abawaka era ebigambo ebyayogerwa bye bino nti abo oyo n'omwana we mubagobe si bantu baffe. Ebigambo byali bingi ebyannyonnyolwa bano nga kigambibwa nti abasajja bange abajja ne bankozeseza mu nnyumba nga naye mbwali abasajja bali ababbi yagamba nti abasajja bange bamulumba baali bagana kumutta naye tabakwerwanako mbu baali bagala kumutta basajja bange kati jjajja nga amaze okuwulira bino yatabuka n'atugoba era ye n'alaga nti yalabye bingi bye yayongerako. Kaakati kinava nkwata ekkubo ne tuddayo wali we twali tubeera tugenda okutuuka eyo ng'omwami taliiwo era nga kigambibwa nti yagenze era wano wenkitegeerera nti wano yali akuuma nnyumba ya muganda wali bweru. Kaakati n'okusinziira ku beeyawo obubaka ne beyaleka nga tayagala kundabako nina ebizibu n'ebisiraani. Kakati nanoonya kyenkola ku nsi etaliimu anjagala nga sikiraba era nali nkyalowooza ekiddako ate nga tekyandi wala ekiddako kuba ndabika nga nali mbaliridde. Omukyala neyiba wange atali ono gwe nali nkolagana naye ono nali sikolagana nnyo naye wadde nga nali nga mubuuza. Ono ate yali mukwano gwange gwe nali nkolagana naye omwami gwe yarekera ebintu ebyange n'abimuwa era bwe yabimpa ye n'anvaako n'anviira nadda eri ku bibye. Omukyala ono gwe nali sikolagana naye eyajja we nali. Omukyala ono kyava ngamba olw'okuba yali ategedde ebintuuseko n'ebindiko yajja n'atuula nangaawo n'angamba nti mukazi munnange guma kasitwa ono gwe wazaala mukazi munno mwana wange bw'ala tajja kukulemerera. Kuza omwana wo ebisigadde Katonda abimanyi nga ndi mu mazzi gamayitirivu kyokka nali sinaba kukaaba amaziga gange galinga nnyo mu mutima naye omukyalo n'ebigambo bye yaŋŋamba ng'ate oli mukwano gwange ndesseewo ali eri ku mirimu gye we ndakaabira era kyava ngamba nti jangu ogira obeerako wano ewange ekiseera nga bw'oyiiya ab'okulaga bambi nabo gye bali Mukama abateekawo era azza abateekawo era gye bali n'eyo abalina emikono gya Mukama. Naye ate bw'osuubira nga bye bayinza okukuyamba ne batakuyamba gw'otasuubira ate n'akuyamba. Eyo y'ensi bw'etyo bwe yeetooloola. Akadde kadduka naye njagala kumaliriza ebbaluwa eno njagala kugimaliriza kubanga saagala kugyongerayo ebirala bibuusebuuse katulabe bijja kutuuka mukomerero wano. Agamba bw'ati munange
bwe nafuna akasente katonotono kwe kufuna akabanda we napangisa ne nziramu kubanga era omulimu gwange gwali ogwo kufumba bumeremere nga bwe ntunda mu kabanda ako era mwe nali nsula n'omwana wange. Mbadde namanyira embeera embi ddala mwe twali tusula mu kabanda ako kubanga kalimu ebituli abakatekesaako makokoowe, ensiringa ziyingira kuba bwetonya amazzi nga gayingirira tuba tuyimiridde muko naye ng'aterako enkoleramu mmere ndagifumbanga ne ngitwalira abantu abo kubanga nali sirina wano wempateeka nafumbirangawo bufumbi. Kati ensiri n'enkuba bibyasinga ennyo okutubonyaabonya mu kantu kano. Nali ngenze ku kaleero kiro budde nga buwungedde awo nga nabye ngenda okugula kubanga nabigulanga kawungezi bye ndaakozesa enkeera. Nalekako ebijanjaalo mu kayumba akabanda kano. Kaakati nagenda okudda nga kakutta omuliro bakazikiza buzikiza. Bannange ebintu byonna na buli kantu konna ke nalina okuleka engoye ze nali nyambadde n'omwana ze yalimu bitwasigaza. Kadde katukutte kale yogere bino ebisembayo. Agamba nti nawalirizibwa olw'embeera gye nali ntuuseemu n'okwekyawa okungi. Agamba nti noonye ku taata w'omwana ono kubanga baali bandagidde gye nnyinza okumusanga era nasobola okugendayo mwegayirire annyambe waakiri atufunire bwe tuyinza okubeera n'omwana ono ne bwenaaba nga sire naye yandabira eri nangobanga bwannangira bwe nina ebisiraani ebingi ennyo tayagala kundabako tayagala kwogera nange tayagala byali bingi ennyo ebigambo bye yakozesa naye ekimu ku byasinga okunwa byayogera ennyo ng'akiddiŋŋana nga bwe nina ebisiraani ebingi ennyo era tayagala kunneesembereza. Embeera bwetu yatabukira ddala newe njogera kakati sinda wensula ntambula butambuzi bwenti ninga mulalu kyekyamazima ninga mulalu. Bwe nawulira ti Prime Radio gyeri yamba abalinga nze kwe kujja nga nsaba okufuna engeri gye muyinza okunyambako nsobola okukola naye omulimu gwensinga okumanya gwa kufumba era nzikiriza nti nina omukono ogwo singa mbanjambiddwako nfune wenyinza okubeera n'omwana wange n'okulabirira omwana wange ne bwe naafunayo omuganda wange omu bw'ati anammala okugumirako naye nfa obulumi. Bamaama ne bataata beebaza okutuwuliriza ebizibu bye tuyitamu. Nze ekindeese wano wa mwami Mawejje ebizibu bye nnina ekimpukkaaba kungoba n'okunnangira n'okumpita kisiraani kyo kisinga mukundeeta n'okukaaba buziga mangi naku bizibu bye nayitamu byesobola kubannyonnyola ebingi n'embeera gye mpitamu n'ennaku nnyingi ku mutima. Nina embeera gye mpitamu yesaagaliza muntu yenna ogiyitamu okwasobola kwogera bingi olw'amaziga mangi yaba mpuliriza nsaba mu nnyambe muntaase.
kasenge buli wotunula tofuna buyambi emabigolutalo mu maso y'ennyanja bannange amazzi bwagalinga baliyasi katonda bw'olabanga tagayinza kamulekera okuva leero engomolo dawudi kye yakwata mukono gwa mukama gwe yawoba era yawunzika awangudde obulamu bwe buliwo lwakuyamba endwadde zawulema gamulemeddeko ngemererwa kirimye nalwokukungula atyo okaaba lw'amabanja n'olyakaaba lwa fitina gye bamutaddeko olwani ayambe ani n'omukono gwa mukama oyinza okutujuna bwagalinga baliyasi katonda bw'olabanga tagayinza kamulekera okuva leero envumula dawudi kye yakwata mukono gwa mukama gwe yawoba era yawunzika awangudde ebyo binaggwa n'ebiriwo byakugenda mukama kumugambako era ne weewaayo onookuula mu linnya lya katonda ono ye yawanguza dawudi ye yawanguza eriya katonda wa yakobo ye katonda omu agenda kumalawo ebizibu byo nkukakasa katonda yamalawo ebizibu byo asobola okumalawo ebizibu by'omukyalo ono jogera ku ggwe mukama gw'alina gy'ayisizza njagala kubuuza gy'ali asobola okuwanguza omukyalo ono embeera ey'obulamu bw'ali oyo katonda bw'olabanga tagayinza kamulekero gy'ali mukama gw'anaayitamu okuyamba omukyalo ono kale bw'oba wooli onooba okoze bulungi onooba okoze bulungi asobola okulyetikka era oliba bujulizi mu maaso g'amawanga katonda ng'akulwanidde njagala kukkiriza nti gye bali mikwano gyange abalina gye bayise bwajjukira mukama byamuyisizaamu ne byamukoledde ekyamazima ng'agamba n'omukyalo yasobola okumuwanguza olwaleero n'ava ebweru n'ava mu kusula ebweru kusula ku makanisa kusula wano kusula wali ng'alinga omulalu n'abaako waasula n'abaako waabeera yandisinze nnyo okutandika obulamu singa aba alina ekyaweereddwa oba oli awo n'atandika obulamu bwe n'abeerako waali njagala kukusaba mukwano gwange ebbaluwa eya leero n'ebbaluwa ezajjo z'ebbaluwa zetwagala okusondera obuyambi ewiiki eno oba oli awo ne wiiki ejja mukama kyanaatuwa tujja kukibategeeza tujja kubeebazaako era kinaakola omulimu omunene ddala olina by'owulidde mu bbaluwa eno ng'ebyetaaga okwogerako bimu byakuyiga kubanga tumaze okukitegeera yeetaaga buyambi era abalina omutima ogwagala okumuyamba bamaze dde okweyama mu mutima gwabwe era bajja kuweereza ensimbi ku ssimu zino essimu zetuweerezaako ezimu mu
muzimanyi abakyazimanyi endala ndowooza katuzisome. Tulina essimu yaffe ya Airtel ereeta amanya ga Prime Radio 0753 91 99 19 eya Airtel, eya 0753 91 99 19 eya MTN tukozesa Momo. Bubanga gwina MTN okozesa Momo oteekamu *167 *3 hash nolyokozaako code eya 5700 46. Tuzibagamba muzimanyiire muleme kutawaana nnyo olw'omuna ssimu ndala. 57 ye code 0046. Oteeka ku buyambi obwo bujja kuba buli ku bantu bane baluwa ezisomeddwa. Olina ky'owulidde mu baluwa gye tuva okusoma mukwano gwange ali ku ssimu. Wangi yamusiza mwami mawezi kyali mukwano. wabula nze mpulidde ennaku kwajja kyoyo ddala obutasiima naye zendeera eno nakaseke bayitayo kasambya lukese kati nze mbadde nje asobola okujja eno tetenkanye tubeereko naye eno. Kwe kusaba kwange kubanga nsobola wadde sirina ssente naye nsobola okuba naye ne tutetenkanya. Webale mukwano, webalire ddala. Yabona omusuubira bangi naye waliwo ojjoozi kwe twagaba. Ebyo ndowooza kambireke kale. Saasomye essimu zaffe abakuba abo be bazimanyi naye 0782 06 08 05. Ngambi 0782 06 08 05. 06 02 65 66 0 0702 65 66 0 katukuze dakiika ezo ntono kubanga twagala genda mu baka bw'omusomo twakomye jjo wabadde wakkulu nnyo twagala kumaliriza leero oba okuba kwetutuuka leero ku nsonga zino ze tubaddeko era z'amaka. Prime. Hello. Wangi. Hello. Wangi njabo. Nto omukulu mawejje osiibye otyeyo. Gyendi njabo lyotya njabo. Nze amannya bampita Julie. Ebbaluwa eyo ngiwulidde n'enkwatako nnyo. Hello? Genda maaso mukwano. Oba network. Hello? Tukuwulira maama genda maaso. Naye kaakati mukulu mawejje nze omukyalo oyo mbadde mwagala bamumpe. Hello? Genda maaso mukwano. Omukyalo oyo mbadde mwagala bamumpe mukulu mawejje naye ng'ekisinga kyonna tusigale nga twekuumidde mu ssaala nze naye wamu nammwe kubanga njagala mubeere nga mumufolowinga wonna bw'abeera nze ndi kumpi kunene ku Kampala njagala mutwale ewa jjajja wange naye buli kimu weekiri babeerewo bokka babiri. Kale mudange. Abono tusuubira bangi abamujja kutuweereza ku message naye kaakano twagala kulaba biki by'owulidde mu baluwa eno. Waliwo essimu gye tutukuweerezaako message mujja kutuweerezaako ka message tulabe oba nakyo kyonakituukako bwe lumu bitukaluubirizaamu nga bwe nkugambye nti waliwo etwasindika naye byabadde bye bamukoze kati nabyo munnange
Hello. Muna. Alo mukuru maweje. Wanji. Yamusiza sebo. Nange bwenti nyamu. Gloria Kiboga. Zensawo omukyala agume kubanga waliwo Katonda omulamu. Eyayamba nze eyali atandise okusabiriza mu kibuga e Kampala. Esaawa ziri ninawe ndi Mukama alina byankoledde byetta tuza kuyimirira naye agume teyeetaawa kubanga Katonda waali. Amina. Yali asabiriza mu kibuga waliwo n'omulala gwe nnina mu bujulizi yajjanga ayagala okumuteeka mu katabo. Era mukumuteeka mu katabo twamusomako wano naye ebira ne bitatambula bulungi nadda ku luguudo naye kakati ali mu makaage naye yayita wano ku Prime Radio sente ze twamusondera n'abaako byakoze ati ne wabaawo ebizibuzi byawo tujja kubitegeera Prime. Mama. Kenyabo. Hello. Lera Myanzi. Ndi mukyala Namwandu. Omwami wange yawumbula naye mpulidde ebbaluwa omukyala oyo ne mulumirirwako naye abe mugumu Mukama ajja kumuwanguza. Era mbadde nsaba adde mbeere naye wembeera wakati bulungi agambye asobola okufumba ngenda kutandika woteeri mba nsobola n'okuba nga musasula ng'omukozi. Halo. Kakati. Esimu eri kanje basomereko ojja okusindika ka message, just sindika ka message. Tulabe ya 078200 kati alina ensonga yonna yeekuusa ku kubeera naye. Sindikako ka message kengambye, sindikako ka message sikukuba 0782002181 ka message ako bajja kukandaga 078200 2181 tindeko ka message ebisigadde twongera okubiwulira. Akadde kanziruseeko mukwano gwange ali ku simu. Tebo. Eba kuweereza. Naye bali kuwuliriza munange. Bambi sisita tumuwulidde bulungi. Ebizibu byayitamu. Naye tugenda fuba ffe tuteekeko obuyambi. Tulabe nga sisita Katonda amukwatirako. Naawe tukwebaza okuyamba abantu abali mu maziga we batyo. Mubayamba. Katonda akuwa omukisa. Ngweyanziza mukwano. Tebo nayo sula bulungi. Mpuzi asagala kwongerako mulala. Ebbaluwa ziri 3 gye twasomye gizabadde 2 mwaziwulidde kati twongeddeko n'eno ya 3. Mukama abasobozese, Mukama atusobozese tubeeko ekiyinza okukolebwa. Wiiki ejja abantu bano babeere n'enjawulo ng'ekibaleese oba oliawo nakwebaza mu wiikendi oba eri wiiki eri kyengamba nga waliwo ekisuubiro, waliwo enjawulo, waliwo ebigenda okutuukibwako. Saba Mukama ayongera okubakulembera. Tugenda mu kigambo kya Katonda we twakikomezza jjo kyabadde kitandika butandisi. Kati twagala kulaba olwaliro we tunaatuuka n'omusumba GW Mutebi. Nkwagaliza ekiro ekirungi Mukama akunkuumire era ayongera okubeera mulaawe ssebo naawe nnyabo. Weebala okuwuliriza, weebala okufaayo, weebala okuyamba. Akukumbe Mukama sula bulungi weeraba. Ofunyeemu ekyokuyiga mu bbaluwa ya leero. Kibuulireko omulala olw'okutereeza eggwanga. By'owulidde si birowoozo bya rediyo naye birowoozo by'abatuwuliriza.
webale okuweereza emitima gy'abantu ng'oteesa ng'ebadde okutuusibwako Maganjo Grain Millers Limited abakukolera engano yaffe